Abantu beekulumuludde okuva mu byalo ebyenjawulo ebiriraanye Namugongo Road okujja okubeerawo ng'abajulizi ng'emmotoka emaze ku Namugongo Road emyaka egisukka mu 5 ng'eggibwawo. Ekitongole kiyunula kye kikoze omulimu guno olunaku olwaleero okulaba nga kijjawo emmotoka eno. Obedda mba updates ezigenda mu maaso n'ebingi ebibadde byogerwa oba bingi ebibadde nga byogerwa ku mmotoka eno anti nnyiniyo yafa, waliwo omwana yali gijjawo and so on, simanyi wogijjako wadde musumaali totuuka gy'olaga ofa oba okukomyawo ng'oyavula. Naye oluvannyuma emmotoka eno esikiddwawo era neggibwawo. Naye tukyalinze tulabe ki ekigenda obba nga kiddira olunaku olw'enkya. Kale finally bakolera vidiyo endala, emmotoka bagipanguluddeko haafu. Abantu abasula mu bitundu bino badde bagamba egenda tegende, emmotoka egenda tegende, bagitwalako neyeekomyawo, yagibako omusumaali akomawo ayavula n'afa and so on. Yunula emmotoka egipanguludde nesooka etwala ekitwe. Eno emmotoka trailer eyite lukululana mu Luganda, naye nno erabika ng'egituddeko omutwe ogusoose, kati trailer y'emabega gyeddako okukima okusinziira ku bye batunnyonnyodde wano. So kankulage mu bifaananyi bino nga ogenda mu maaso okubeera ate ng'olaba bageza kulaba nga basima bagijeyo mu ttaka naye bagitwala omutwe ogutwalira ku poliisi y'Ebweyogerere awo ne Nambola awe waliwo awo ekisaakaati Nambola kyeyasibako muri poliisi, waliwo awo ebapaakinga emmotoka empanvu we bagitutte omutwe n'ekyemabega bakikima. Njakoma nga wayiseewo ennaku nga kase emmotoka ekomawo we bagitwala oba enaabateriiwo. Tuli ku luguudo ono lwekyali wajjala nga bagenda maaso okubeera ate ng'olaba. Kale nze Kyaliwo Sonko Muhammad wa bodaboda owa bulijjo, ekitola mbaka ground kyekisigalidde era nakyo bakikima bakitwala. Finally buli omu obedda akyalinda kimaze nekituukirira era nga bolaba mu bifaananyi emmotoka esikiddwawo yonna n'egenda. Nabakoledde vidiyo eyasoose nga bakajjawo omutwe naye nga ekyemabega kikyasigaddewo kitrailer, naye oluvannyuma nakyo kikimiddwa era nekitwalibwa nga bolaba mu bifaananyi. Teri muntu abadde akkiriza nti emmotoka eno eyinza okuva mu kifo kino olw'ebigambo ebibadde byogerwa nti emmotoka eno yandibanga erimu ebyawongo. Nyiniyo simanyi mbu bwe yafa alina omwana w'emyaka 5 ali Amerika gwe yaleka yalina okujjajo emmotoka eno. Bona ade bagamba nti yagirwawo okwo naye neemala neekomawo. Tulinze nja kukomawo wano enkya mbakolere story endala nga nkakasa ddala emmotoka nayo batekomyewo. So abantu ababadde bakaanira emmotoka yaabwe bamaze ne bagibatwalako. Ekitongole kyalina kyekitutte emmotoka eno kigijjeewo okusobola olaba nti ebyentambula bibeera bulungi wano ku luguudo olwa Namugongo kumpi n'ekyali wajjala. Nze Sonko Muhammad nja kubanga ate nkomawo okubawa updates endala ezinaaba zigenda mu maaso. Nyongera obbajukiza nti nkola airport pickups. Bwe nnaakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda airport pickups mbanawo ku simu nja kutambuza bulungi nnyo nnyini ddala. N'ensonga zaffe ziri ze mmanyi obulungi ennyo, eddagala ery'ensonga ez'omu kisenge, maanyi ga kisajja, mukyala atakyalira nsiko, yagala okwongera ku size and so on, nabyo tubikolako. Kale nze Sonko Muhammad. Bangi ababaddewo oli muli bannamawulire abakolera ku Mikutujja TV egy'enjawulo n'abakolera ku mitimbagano nga bogenda mu maaso okubeera ate nga olaba. Naye wabaddewo okusaakanya okw'abantu ab'enjawulo, enaagenda tegende, tejja kgenda enaakola bweti. Njagala mbeere nga ate nkulekerayo amaloboozi g'abantu ab'enjawulo ababadde bawakanya nti ejja kgenda tejja kgenda paka emmotoka lwegenza. Emmotoka ate bwemaze neggibwawo ne batandika okugamba nti ate ejja kumala yeekomyewo. So tulinze tulabe ekiddako. Njagala mbeere nga mbalekerayo embeera nga bwebadde mu bujjuvu n'okukayana kw'abantu, enaagenda tegende ejja kwekomyawo, simanyi yajjajja wange yassenga wange ngimanyiko bino na bino, ate mubeere nga mulaba nga bugubadde. Nze Sonko Muhammad. Nyongera obbajjukiza nti tulina WhatsApp group mutwegattira nga abawagizi basooka abaagala okunyumirwa, especially abagoberera stories ziri za busikitisi bwaffe bwe tunyumirwa buli Sonko essaawa yonna bodaboda yaffe. Enamba y'essimu eri waggulu gy'oba okozesa 0706 79 47 okozesa bw'ojja ku WhatsApp gamba kimu Sonko njagala WhatsApp group, ngenda kuwa link ojoininge tunyumirwe Sonko sawa yonna. Wakati mimi nilikuwa nakwambia Kiswahili, ndio eno modoka. Sasa ukikuwa naye eno modoka ya data wange na nauli ya data wange na ya jira bako kakati katira niwa moroke genze moroke bate yagana yakamusambu manda yagana.
kale nze Sonko Muhammad nzizo konfaminga nkomye wano ekyali wajjale twabadde emisana ku nsonga z'emmotoka mu background yange boolaba awo emmotoka we yajiddwa ebadde eyogerwako ebingi mu ggwanga erya Uganda bagitwalako neekomawo ekaaba amaziga ekola biki and so on waliwo akafaananyi akatambula akalaga nti waliwo wayise ku kkubo lino n'akuba emmotoka ekifaananyi mbu yakomyewo nenyagala okubakakasa nti wano wendi siina kyendabawo emmotoka teyakomyewo tenadda poliisi ng'eri wamu n'ekitongole kya UNRA bagisisseewo ne bagitwala twategeddeko nti bajjutte bweyogerere enasembye okuba nga nkitegeera naye emmotoka teriiwo tewali mmotoka so nkomyewo nga emusabye nzije nkole update era ndi ku kkubo wano eriva ekireka nga lidda ekyali wajja lokonekitinga bagita Namugongo Road naye emmotoka teriiwo kitegere bulungi kale nze Sonko Muhammad nzize just kola update eno okuba nti ate mbalaga kino kankyuke ne side eno mulabe side eri waliyo amafuta agashiro ndooza mugalaba so bwe kityo bwe kiri tewali kiriwo kale nze Sonko Muhammad